Finally, Suzan Makula ali Lubuto, Pastor Bugingo akakasiza akatambi nkalina mu maaso awo. Ate ebya dereva wa Pastor Bugingo eyakubibwa amasasi omwami Richard nabyo bikyalanda nako akatambi nkalina mu maaso awo. Ago n'amalala genkuleetedde buterevu wano ku Jika Media. Wasuza otya, ogamba otya, kansuubire oli bulungi. Nkusaba olaikinge video eno, subscribe nga gwatanaba ku subscribinga. Bw'obanga olina endowooza yonna ng'olina kyoyagala okuwabula, osobola okubeera nga okinteera buterevu wansi awo mu comment section. Kakati tutandise ne Suzan Makula omukyala wetwogerera. Yandibanga ali Lubuto wetwogerera, twandibanga tugenda mu baby shower essaawa yonna. Kankulage kana akatambi ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongere. Bugingo yawukana ne Teddy nalusu ekyo kyaggwa. Kati tugenda mu baby shower. Okiwulira? Kikyotegeera. Tuli mu practicals. Bugingo alina omukazi ogwo ye Suzan. Bannayuganda balina ebizibu. Ani kati kalakata muyambe mu shaping mindset y'abantu. Suzan Makula Bugingo ye mukyala wani wa Pastor Bugingo. Yayawukana ne Teddy nalusu ekyo ne kiggwa. Without a divorce? Etya. Koti tenabakkiriza kwawukana. Bebali bebegattanga nga tebanaba bagatta koti yalimu. Bapasita bana abawalampa Bugingo abamu balina n'amasabo, abamu balina abakazi bana. Osigera ndowooza ne bali ku Bugingo afuutse Bugingo. Abantu bagenda kulwala lusanzo lwa Bugingo. Bugingo ali mu mapenzi ne Suzan ekyo kyaggwa. Tulinze baby shower ate mu mwaka gatukunda bakugwako tukole embaga egende okushokinga Kampala. Buterevu mwabadde beebuuza lwaki mukyala Musumba abadde ennaku zino yeesala nnyo ebigoye binenenene. Ndowooza mutegedde ensonga lwaki mukyala Musumba ebigoye bino ennaku zino abadde abyesala nnyo. Bulijjo kibuuzo ekyo mukyebuuza naye ndowooza ansa mugifunya. Ate Gashumba kasita abeera ng'ayogera ekintu ku Pastor Bugingo kitegeeza kya ddala, kubanga bano ba mikwano, banywanyi ba nfanfe. Information yonna aba yafunye entuufu. Information yonna gyatuleetera ng'ekwatagana ku Bugingo definitely ebeera ntuufu kuba bano ba mikwano. Ekitegeeza nti essaawa yonna baby shower tugenda kubeera nga ate munange nga tugyerabirako. Ge mawulire nno agali side zeeyo enamayumba mu maka ga Pastor Bugingo. Ssanyu lyokka ndowooza Gashumba mumwerabiddeko. Buterevu eno statement njikola ng'eva ku mutima gwange nti nyina essuubi mu Katonda ne mu bitongole ebikola ogw'okunoonyereza nti amazima gajja kuvayo likyali tajja kufiira bwereere. Nkiddamu nkyogera nga nkijja ku mutima gwange nti nina essuubi mu Mukama waffe Yesu Kristo, mu Kitaffe n'Omwoyo Omutukuvu nti amazima gajja kuvaayo, lipooti ejja kufulumizibwa, ebitongole byonna ebikwasaganya ensonga z'okunoonyereza n'abo abakikola. Bayibuli ffe tugamba nti omusaayi gw'abatukuvu gukaaba. Omusaayi gw'abakola Mukama by'ayagala gukaaba, era naye Katonda awulira omulanga gwagwo. Genesis chapter 4 ogenda ogisome. Genesis chapter 4 mu lubereberye essula ey'okuna. Abiri bwe yakola ebirungi oba Abo, naye kanjogerera Luganda lwentegeera. Abiri bwe yakola ebirungi Mukama n'amusanyukira. Kayini naye n'akola byakoze Mukama n'atamusanyukira. Kayini kye yakola kwe kutta muganda we Abiri, era bw'amala okumutta Katonda n'amuyita n'amugamba Kayini, n'ayitaba n'amugamba muganda waliwa. Actually ndowooza olunyiri lwa kutaano. Genesis chapter 4 verse 5 verse 6 verse 7 ku 4 ku 5 ku 6 ku 7 ku 8 ku 9 ku 10 ku 11 ku 12 ku 13.
Sebo omukuru n'agamba ku muganda we nti kuva ddi ayogera na Katonda ababi baba babi kuva ddi nga ndi mukuumi wa muganda wange. Kayini nga bw'ayogera Mukama ye yakijja mu kamwa ke n'agamba nti osse muganda wo n'omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira. So era n'amubuulirirawo nti okuva kaakati nkukolimidde. Katonda teyaga nti okolimira yennyini, yaga nti nkukolimidde. N'amubuulira ebikolimo bye. Olunyiri oba lwa 12 oba lwa 13 lubereberye essula 4. Ate yatta n'awulira nga bamukolimidde nnyo n'agamba bannange Mukama ekyo kyontaddeko ate nga tikisitulikika. So yesaala yange era gye saala gye nsaba mwenna musabe omusaayi gwa Richard gukole eddoboozi ery'amaanyi mu maaso ga Katonda. Katonda nga bw'ali ow'ekisa oba abatemu banaalokoka balokokere mu kkomera. Kusooka kwa byonna kye nayitamu sikyagaliza muntu yenna mu nsi muno. Abantu abo nga tebakwatiddwa bangi abanaaba batali safe. Kubanga essaala ze tusaba zikujja mu nfuufu ne zikutuuza n'abalangira. Essaala ze tusaba zikujja ku lubungo ne mu nfuufu ne zikutuuza n'abalangira ba Mukama. Kati okuva edda tolowooza nti omuntu omubi oba n'ekyomukoze wabula oba n'ekyolina kyatalina. Yes, embeera nno bwetyo bweri ku side eyo musumba Bugingo ndowooza mumwerabiddeko ng'akakasa nti eby'omukulu Richard omwami driver we eyakubibwa amasasi nti tebinnaggwa bikyagendera ddala mu maaso mpaka ng'abatemu abaakola ekyo bamaze okukwatibwa. Era agamba alina essuubi nti essaawa yonna abatemu abakola ekikolwa ekifaanaganako bwe kityo abata driver we abali baagala n'okutwala obulamu bw'omusumba ye mwennyini essaawa yonna bajja kubeera nga bakwatibwa. Eryo essuubi atukakasizza nti alirina. So enyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga subscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge. Twelala kutaninga o notification bell yo bw'oterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onnawona toka skippinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatubera ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatubera ne waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo Omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekumire kujjika media tukyakuleetera amawulire amalala mangi nnyo agoocha agakagwawo gonna ogenda kubeera nga ogasanga wano kujjika media. Gwe kyoba okola subscribinga ku channel eno oba tosubscribinga nga likinga video eno nti era endowooza yo mu comment section bw'obanga olina kyonna ky'owabula osobola okintera mu comment section awo ne tubeera nga ate ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Taninga on notification bell yo ekyo kigenda kubeera nga kikusobozesa okubeera nga ofuna notification nga nakateekayo video bwenti nga gwasooka okubeera nga ate munange nga ogiraba. Butereevu munzikirize mbaagaliza olunaku olungi akuume atakomera mpeera mweraba.